Medical chika eggulo nasharinze nammwe nabadde ndi ku topic ndala. Topic nabadde kuya disrupting your success. Nti omuntu tobeera ngaawo n'ogamba nti nakiggala. Olubeerera buli lw'owuliranga nti no otuuse ku top. We shaking emu ofunemu ekipya osobola okudevelopinga business yo. Naye ngenza okulaba nga abantu mwakutte omubabiro ne topic ezibadde zigenda mu maaso eyo. Nze nayogeddeko views zange nti bannange buli muntu akolenga ekintu okusinziira ku mbeera gy'alimu. Bw'obanga ddala tolinawo osula oba gwe oba abantu bo, ekintu ky'osookanga okukola wa kusula. Nabawadde buyi example nti nze nga Mohamed Kachika bwe nali ndi mu senior 3 taata wange yazimbawo abo obuyumba n'agamba abavubuka beera omwo. Saabusulamu na bbanga ddene. Nengenda mu universities nengenda nenkolera wabweru. Saagambye nti nabeeranga mu nnyumba ya kitange. Ne mmalayo emyaka 10. Emyaka 10 egyo gye namalayo ssente zange nali nzisevinga busevinzi nkomewo wano nkole business. Ate nga nali nsasulwa bulungi era nga nali nfuna ssente nnyingi. But I was never tempted wadde okugula ka plot wadde aka 5 ku 10 ng'ate nali nfuna ssente nnyingi. Olw'ensonga nti nalina ekisenge kwe neesigamye. Taata wange ne maama wange baali tebali bubi. Nze kennyini nange nalinanga ekisenge kwe neesigamye kubanga ettaka lyaliwo eritandikirwako. Kwe kuwa amagezi nti no okusinziira ku bwetaavu ku kikugoba kw'osaanye okukoleranga ekintu ky'olina okukola okusinziira ku kikugoba. Tolekanga maama wo ng'ali mu kayumba nga keesuulise nga kayinza okumukuba ne kamutta nga gw'ogamba priority yo yakusooka kukola business. Naye bw'obeeranga ewammwe woolaba embeera gy'olimu kati nga ba corporates bakola mu bitongole ebibawa housing allowance, bafuna ssente ezisobola okusasula rent n'okusobola okufissaako ne bainvestinga mu bonds. Bafuna ne ssente ezibasobola okutandika business. Therefore, wadde mbogamba nti omulimu gwendiko omusomerere nja kuzimba gye bujja maaso. So probably Mohamed Kachika ye background gye yabadde nayo yewe yatandikira. Nti yewe yatandikira yakola savings zenze nakola ssente ze nenziteeka mu Barclays Bank nga ziri mu dollars. So nabadde mpabula buwabuzi nti okusinziira ku kizibu ky'olina. Bannange ababagamba nti sooka ng'okole kino olwokoddeko kino baba tebatambuzza nsonga eyo bulungi. Kati olwaleero kambalage ente zino. Zino ente zaakajja luno lunaku lwakusatu. Zino ente zaakajja ziizino. Zino eno ziri za jjaluli, zino zaakajja, zino za nnaku 2, ziri za nnaku 3. Ente zino si zange, ente zino za mutabani wange. Kati ekyo nakyo bannange mukiyige. Abantu engeri gye bagenda bagamba mukati ojja genda weeteeke ku mutabani wa Kachika engeri gya planingamu obulamu bwe. Nga ye amanyi nti no taata nsobola okukola ekintu kino n'engula ente 10 n'enzimuteera ku faamu ye n'azirabirira without any charge. Kati ye bw'anagamba nti business first nga sinnaba kuzimba nga mugenda n'ekyo. Nga temusose kumala kwetegereza ono omwami ente zino yaziguza atya. Ono omwami bwe yamala university yakola nange emyaka 2 n'ekitundu mutabani wange. Yakola ku faamu kuno emyaka 2 n'ekitundu ng'asasulwa. In return mu kusasula kwe yaweebwamu ekibira. Ekibira ne kikula. Ekibira bwe kyakula n'atuuka okuwasa. Bwe twatuula mu kuffe tetusonda, bwe twatuula mu meeting y'okuwasa ne tumugamba oyagala embaga ya ngeri ki n'agamba eya bulijjo muzeeyi family values zaffe nze nzimanyi nti olinawo ssente mmeka n'azisuulawo awo. Ate mukyalawo nti ne mukyala wange naye alina ezize. Mukyala wange maama we n'agamba ezange ziizino. Family patriarch nange n'enkiggala. Then tugamba nti ate ekisigadde ki olina n'ekibira kyo. In case there is any eventuality nga weetaaga ssente n'ekibira kyo nakyo tukitunde.
Can you imagine nti twatunda ekibira sente era ne zisigalawo? Olaba famire bwe zitegeka mu ngeri yaazo nti zikola n'embaga y'omwana n'ebeera mu Mestil Hotel nga tebatambuza bajeti, tebatambuza bupapula. Kati omwana bw'atyo era bwe kyatuuka ku mbaga ye 2 years ago, muka mwana namuwa nte yali esingamu obulungi mu faamu, omutabani ne muwa ekibira as a wedding present. Abantu abasinga bakola embaga ne beetakuula nnyo, ffe twayita mu mbaga y'omwana waffe nga tetulina loan, naye ate nga ne ssente zikoze ezo embaga zivudde mu investment. Emiti olwedde zyamaze dda okukula ne giddawo, egyo eyasala luli ku mbaga ye gikuze era tunaatera okuddamu okutandika okufiininga okusalamu. Kati kiki ekyaddiridde? Kubanga era bino by'ebintu ebibonyaabonya abantu balowooza one suit fits all. Kubanga olwakulamu bwe kuti nze nga bwe nakyogedde nti okusinziira ku bwetaavu, kubanga okufuluma mu kisenge kye yali ayingira mu nnyumba ye gye yeegulidde apartment enagyera. Kubanga famire erina kweyimiridde naye gwe atalina bw'otyo, naawe bw'oba ofuluma oba okomawo ku kyeyo, okomawo wali osula wassengaawo, okoze emyaka 8 ku kyeyo, okomyewo era weezinze mu ddiiro lya ssengaawo. Abantu temuli serious ng'otandika omusomera business ideas z'olina. So eriyo ebintu things that come first. So this guy ekibira kye kye namuwa ku mbaga ye bwe kyatuuse okusala nga mugamba nti waye kati olina family mutandise n'okuzaala, apartment ye nagyera ekyabamala nga mulina n'abakozi ba maids, n'agamba tetumala. Ne mugamba kati man ekyo ekibira kitunde, bw'okitunda sente z'ojjamu otopinge up ofune 3-bedroom apartment, family ye engeri gyetandise okugaziwa obeere bulungi. Shock of my life. Mutabani waye n'antunula mu maaso n'agamba muzeeyi, olowooza by'osomesa sibiwulira? Olowooza by'osomesa sibitegeera? Nti kiki? Muzeeyi, my priority now si kugenda mu nnyumba nnene. I'm in my early 30s. Njagala consolidating investment. Ne mugamba so then, n'angamba nti ekibira ngenda kukitunda oba ntundeko ekitundu, njagala kulima, njagala kugula nte na kutandika kulima kasooli on large scale. Ne mukwata mugabo ne mugamba weebali. Ebintu ekitegeeza nti muzeeyi by'osomesa abantu mbiwulira era mbitegeera. At this moment tekineetaagisa 3-bedroom apartment. Njagala consolidating my investment. Zente zino zemulaba zaze ennaku zino nnaku 2 ziri ennaku 3 zaaguliddwa mwankole. Kati tunuulira abantu bagenda kutandika ng'okubeera ne debate nga tebamanyi ebintu bisinziira ku ki. Mujja kutandika okubeera nga tonna okuba embaga nga tonnaba kuwasa, kiki ekisooka? Mubeera okugula emmotoka nga tonnaba kuzimba, kiki ekisooka? Buli muntu yenna it is a basis ku kiwawe watandikira. Y'okugenda okuripotinga ku mulimu gwe yagenderamu E-class Mercedes. Kubanga twagamba bugambi, I think eya mami eri hakaja abavuga. He reported to his workplace on the first day in an E-class Mercedes. Kati gwe bw'onoogamba nti okuzimba ennyumba n'okugula mmotoka kiruwa kye kiba ekisooka? Olw'okubanga otunuulidde mutabani wo onoomalako. So debate zino muziyingirengamu n'obwegendereza. Omanyanga akajja obunaku omuntu bw'otazimba at the right time. Mbabuulidde nti omwana ali mu corporate world ng'ate alina ekisenge kwe yeesigamye. Yandaze nti ebintu bye mbuulira abantu, ate abaana bange bonna babitegeera. Omwana yaganye okuva mu apartment entono agende munne na upgrading, nze nadde ndowooza nti mubuulira, naye n'aŋŋamba consolidating investment first.
kubanga grow your business. Kati laba gundi wuli May silage namubalaga juzi nga agweddewo kati wuyo twayongeddewo omulala gwe nabalaga lwe twalisize ente wali oba zaali June 28 ne tutandika okumulyako after 10 days yaweddewo ekyaddiridde kiki kasooli abadde akyaliyo n'ensala n'enzizaawo wuuyo tumuzizzaawo zino ente ezavudde embalala zigenda kweriira ku silage nazo zimanye nti ennaku ebadde ng'ezirumira eyo byolwaki oziraba zaakalya ennaku 2-3 naye zaakyuseeko dda. So bannange social media ono tumukozese bulungi n'obwegendereza regardless of what agenda you are pushing. Mutunuulireko ku bantu abali solid ng'akubuulira ekintu ng'akyekakasa. Nze nayita mu bye muyitamu nagenda n'enkola ekyeyoba nange natandika okukola naye saagulirawo ploti lwakubanga nali ninako we neesigama. Saaweerezaako taata wange, saazimbira taata wange ennyumba, saalabiriranga taata wange, saaweererako ku bato bange, kashi wange yenna nga ntereka mutereke kuba kitange yeesobola era nakati akyandabirira. Ffe bwe tutyo that legacy, people are asking for legacy. Kati ono omwana juzi namubalaga ng'alina ente ze, yalina ente 9 kati wuuna ayongeddemu 10. Kati bw'ona omusinkana eyo ng'ali ne banne be bakola nabo ne baloka bagamba business first, ono alinako oko watandikira. Ekyo tekitegeeza nti abatalina be batandikira tebasaanye ekikola, nabo bakole naye manyanga the baseline. Emmere yiriwe eri. Can you imagine emmere gye twongeddewo ne gye twongerawo ne gye twongerawo n'ettaka lye twongera okupreparing okukoleramu. So bannange debates zino zibeerenga a little bit, articulated. Kati ono omusajja ababuulira embeera yonna agibabuuliddeyo obulamu bwe tebulinaako sensha nti no alinako kyakweka. Kati akuzizza n'abaana abawala beenyigira mu bizinesi n'ekitaabwe nga bwe baagala era abaana abawala nabo balina priorities zaabwe. Kyekyo bannange.